Tubaniriza mwena abatukwana mikono jafa na flash cha Uganda nokolwa lero twebaza omukama twadde obulamu atwebaza omukama nti tukyali balamu lunaku lero lwa tenda terwa njawulo nnyo omukyalo no watuguddeko atusanze no maka gaffe bafengafe bana flashlight channel Uganda nga ina obubaka bwayagala tumutuusize eri mukwano go sek yamutuusako ebirungi byenjagala ensi ebirabe nyabo tukwaniriza alisebo amanya gange lwaki otunoonyeza n'okusanga mwanyi nno tekiyita ekyangu ne tuli bangu musangibwa naye si buli mukutu tekutuusa surprise oba okwebaza eri abantu baffe naye mukutu buno nagupulirizaako naye bangamba butuusa obubaka obulungi butereevu ku bantu baffe watali kwekugiraagira obimanyi munange nokwekulonda omukutu wammwe guno esikakati ekirungi mama wengiseba osinzidde biki ebyo byosinziddeko ojja webaza omukulu ono Sheikh bingi nnyo nze ne Sheikh tuvudde wala bingi byensobola bagamba nesobola bagamba naye nga biyitirivu nze gwolaba mbadde Bulaaya okunyirira mpola mbadde Bulaaya bingi nagenda kusoma nga nkoye enkokola za wano mu mirimu mu families nembikoowa nenwana nenkoowa naye mu kugenda nali ngenze nga ntegeezezaako Sheeka era twakola ki twalwanako bye tulwana mu kulwana ne tulwana ekintu ekyange ekyokutambula ngende nyongere ku mpapula zange mu mirimu gyange ngenze kusoma eyo yonna sijja kugira nnyo yeyo gye nafunira mu kusoma mu kubeerayo kwonna mwe nafunira omwami ebyo nno birungi kati byonna nze nina omwami si munnauganda kati byonna bye birungi byenzize tuli naye wano lwakuba temujja mulabako naye nga waali nga mwakolamu kati nno muna ebyo ebirungi Seeka ebyeyankolera n'ebimu tabimanyi kubanga simubuuliranga era byonna njayambi nnyonnyole mbibabuulireko mwenna tugendera ogenda nkumamuka surprise surprise mali mbabuulira omwami ebyo byeyankolera naye mbimubuulira ebimu byonna ebimu oluusi oyinza n'obutabimalayo naye nga bingi kuba nze nyimiridde ku Seeka oyo ebyange byonna sisobola kulimba kale nga bwe tuli ku lugendo mama nga tututuuka wa Seeka nga tetutuuka tunaatera otuuka mugumeemu katini tunaatera otuuka wa Seeka kyalo munnange era mulina okumperekerako gwe mulimu gwammwe kale era abatulaba tunaatera okutuuka wa Seeka tulabe Seeka ono gwe bawaana oba ebyamakula byakoledde abantu bifaanana bitya ate naye afaanana atya ensi naye emulabeko kale tuli muko tutambula tugenda tunatera okutuuka ewa Seeka tugende tunaatera okutuuka tunaatera era driver kendezaamu mpolampola awo maaso awo geeti eyo enzirugavu eyo kale tutuuse awo mama tutambuza akagendo naye mwebale kumperekera mwebale nnyo mwebalire ddala gende tutambuziza mu kitundu bannange tutuuse ewa Seeka wa Seeka weewano Seeka yakolamu ebintu byemu ebiri katukonkone batugulire gyali Seeka gyali agamba alinayo abagenyi eno mama tutuuse wakati wa Seeka Seeka nga nsanyusa okulaba
Bannange nsanyuse nnyo. Seeka haga ng'okubeeya amaanyi nnyo bannange. Seeka nsanyuse nnyo okulaba ssebo. Ye nzize waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh. Kale ssebo tuyingire. Kale ssebo. Eradde ssebo. Njebale. Twebale emirimu. Emirimu tugikola. Nkubye ka surprise. Ze ne bakwano bange. Nga nabategeka twetegeka nakomawo Seeka munange ebigere bino nawe nakubira kisimu. Ne nkugamba nja kujja nkulabe. Ebintu byonna byonkoledde mbifunye byonna mbituuseeko. Byonna mbituuseeko ebirungi byonna n'okulwanako olwanye ne Katonda tukwatirako. Era essaawa eno nzize kwebaza ebigere bino nina eddakiika ntono nnyo kubanga omwami nakomyewo naye. Omwami waali wano era tunaafuna obudde nsoose nzize nzekka olunaku njafuna olunaku tukubire nkusange wonaakusanga omwami akubuuzeeko era akwebaze kuba ebyange bya lwatu. Seeka bye tuyiseemu bingi byonna bye tubadde tusobola kwogerera ku ssimu bye tubadde tusobola okwogera byonna ebyobutuuze nagenda okusoma n'ensoma ebipapula n'enzifuna n'emulimu n'enfunayo eri. Obuzibu bwonna bw'obumanya bwe nafuna sisita wange okutwala bba wange oweene e Kampala gwe nali ninamu abaana ababiri. Byonna twabikolako munnange byonna kulwanako na Katonda tukwatirako. Kaakati byonna bye tuyiseemu akantu kaali kagize nno kagaanyi akantu k'obutuuze. Ng'omukyala w'omwami agaanye okwawukana naye agaanye osayininga. Akantu ako ne katukwata nnyo ebbanga lyonna. Awona mu COVID divorce kati ate komenti twali tulina okujja mu COVID nga atanaba nga maliriza okusoma COVID nga atanaba tujje n'omwami eno embaga bibeere eno byonna ate nga twetaaga n'ebipapula eri omukyala n'agaana era bwe nakubira n'osomera edduwa buli kimu byonna by'okola obuyinza bwa Katonda n'amaanyi go byonna munnange nenkola ki omukyala nakkiriza n'asayininga era oli olwamala osayininga bwati divorce ffe ne tufumbirigana nenfuna ebipapula bwe bujulizi nno munnange bwenzize kitegedde munnange Seeka ebyo byonna Allah yabikola munnange nsoma busomi wano dduwa Allah ye n'ateekamu baraka. Amina kati nno byebigere bino nga nzize kwebaza bwe nafunye bakwano bange nga mbabuuliramu na Seeka wange maze naye ebbanga njagala kukola ki kugenda kukola ki kumwebaza. Kaakati ne baŋŋamba tujja kuwerekera baraka nawe fiikum abantu abasinga tebeebaza naye nga bw'oba ozze okwebaza weebalinga okujja kunneebaza kubanga wonna bikaddala nti osiimye. Nsiimyemu naye tojja kyamuno n'okitoma kubanga byonna byendiko mbi bulungi Seeka. Omwami bw'ali awo tubeera ntinda twagula maka malamba byetukoze gye biri bingi otolina budde nandibadde nkulambuza. Oli omwami namuvaako taata w'abaana abakulu ng'era bwe kyali era we yategeka era wagamba kansome edduwa Allah kyanaasalawo kyekijja okgenda mu maaso nemulekera mu sisita wange simanyi kye baliko naye nze kyemanyi nti abaanange bali bulungi era mbalabirira mbawa buli kimu ate tata waaba abaagala nnyo era nga wewaŋŋamba tata bajja kuba abafiirako yenno. Kaakati ebigere bino bizze kwebaza Seeka. Sirina bingi nnyo byakuwa kubanga ate era n'ebingi biggwayo naye ekisinga obulungi muntu kulaga nti asiimye ekyo kyewakola ne Allah nga ataddemu omukisa. Kati nalengamba kansituke ebigere byange neneebaze Aji n'akatono ke naaba nfunyeeyo akatinitini. Seeka nsaba obisiime nsaba osiime akomyewo wendi era bintu tugenda bikwasaganya bulungi nnyo kenakomyewo olaba luli tubaddenga ku masimu nekusumbuwa nongamba lindako sawa 8 gwa kiro kataate kanjire mala ofuna buzunsaale kusomera edduwa 9 mekka ku makya kati olabayo byonna tubiyiseemu ndi wano tuli bulungi Seeka sinza kulimba ninamu nettu
wafunamu nettu Allah wabuyinza Allah wabuyinza munnange byebyo nno byezze ebigere bino ebindeese okugamba ebintu ebyo n'okuweera obujulizi n'okwebaza Katonda kikulu nnyo ekyo ky'okwebaza Katonda kubanga Allah byonna byonna yabikola ffe tusoma busomiddwa Allah byonna byonna yayanukula n'akola sokoleke seeka nkulabyeko katono nakulaba Katonda akiralagiriza kulabyeko katono ngenda kufuna olunaku era nja kukubira nja lutegeka nkuleetera omwami sirina bingi byenguze kuleetera sirina ne byendeese wabula mbadde sirwetegekedde kibadde kinsinga obukulu kujja ondabe twogeremu nkwebaze nabano bakwano bange batwale ku bubaka obwo abantu abasinga beebaliza eno bali tebaliza okutategeera nti nno abantu basiima oba ebintu byakola naye nga seeka eno ebbaasa yiyo nsanyuse nnyo okukulaba weebale nnyo weebalire ddala seeka munaye naye byokoze bingi awo kirabika nti nno wasiima kyenakola ebbaasa yiyo gireese kati abaana bali awo mu mmotoka kabalete obuntu bwenjizegize obutono seeka ojja kunsonyiwa engeri gye mbadde mu bundi nga wakatuuka e Uganda kati mbadde ebintu seetegese wabula ndeeseeyo buntu butono ogenda okukola ki akatono kazira mu liiso oleese tewali katono katikati ngende baasa nti ntono si ntono katono okusinziira ku bintu by'onkoledde akantu ako katono naye tusabe Allah buli kimu akituuse nga bwe tukyetaaga byo bigenda kutereera buli kimu Allah yakikola barakallahu fiikum seeka weebale nnyo weebalire ddala banaye baana bange muleete ebintu awo tudduke seeka obudde mbadde na butono mbadde njagala tutuule twogere nga tulina okwogera ebintu bingi byempisemu bingi Bulaaya bingi nnyo nga tulina obinyumya naye ngenda funa obudde era nja kutegeeza olunaku olumpe wonootugamba okusanga tugenda okusanga tukole ne ku shopping esingako awo kale seeka bannange leeta wano mwana wange tuteeka wano seeka butonotono nkola ntize ekisaawo nenamba nemekugirawo bannange okoze ngenda nakukamira leeta nkwase wano seeka leeta mukase teeta n'ebirala Allahu akbar munnange mwakubaana tugende seeka munnange byebyo seeka Bashir munnange gwosinga okukola omulimu okoze seeka bibyo bino byonna Bashir ze byonkoledde Allah yabamanya kyabakuwa kubanga ndaba bino byonna bitono barakallahu fiikum seeka bannange barakallahu fiikum seeka mwana wange okoledde ddala munnange webale nnyo byonna webalire ddala barakallahu seeka Bashir omuzindalo gugwo nguleese musengako irimu abantu babenga bawulira barakallahu fiikum TV gugwo mpola seeka mputeka wansi seeka mpola seeka tekmbarakala seeka munnange ebyo bitono byensobodde seeka si bitono weebale nnyo weebalire ddala kale munnange byonna ebirala nga bwe nkugambye nja kudda mbadde mu kupapa mbadde mu bwangu kati seeka nga bwe nakugambye obudde nina butono nga tenesaagala kolona buddeko bubwi kati ngenda tegeka olunaku era nja kukubira akasimu kuleetera omwami tukole ne ku shopping esingako mbadde mu bwangu nnyo ng'omutima gunnumiriza kutuuka nga ninga alina ebbanja okuteebaza muntu wa Allah Sheikh Bashir weebale nnyo weebalire nnyo ddala taata weebale nnyo mukama nkuwa omusa kati njagala kusiibula kankuweyo ku dduwa Allah
agere ngenda kukuwayo kutuwa seeka kampite mu bwangu. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana amin. Butuddamu amina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Ay Allah, omwana omuwala ono muwe obulungi, mwongere amugazirize gwe byonna Allah gw'obikola. Fe okusaba tusaba naye gw'oyanukula. Allah tukusaba okkirize. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Webale nnyo baba muwala banda nebwokwatakwata ku bintu so ekiri Ay Allah, omwana omuwala ono ku bintu bino byandeetedde nkusaba Allah omwongere asobole okuleeta ebirala, mwongere omugaziyirize. Allah bw'ogaziyiriza abaddu bo. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Obanda birabonna kale taata kale sebo mirembe nnyo tujja kuwuliziganya sebo kale seeka Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan